atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Balamusizaako bakika na mwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda abepo ne wabweru. Nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agatudde munda mu ggwe. Ebbaluwa ey'essaawa eno eva wa muganda waffe jjajjaffe omuyigiriza Saulo. Egamba oba omulamwa gugamba nti temuwa budde kutya, musenvule mumaaso. Disregard fear and move forward. Weewaawo egenda bweti. Mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yange. Njagala nate okubajjukiza omulundi omulala nti mu butonzi bwonna waliwo omu. Omwoyo y'ensibuko y'obutonzi era nga ge maanyi ago amanene mu bwesedde bwago agataggwaawo agatuddemu okwagala, amagezi n'entegeera ey'ekika ekya waggulu etudde mu buli bulamu obwo obutaggwaawo obuli mu bulamu obwa kaakati era obuli mu bulamu obwa buliwo mu butonzi. Abaagalwa, tewaliiwo kintu kyonna kiri wabweru w'ekyo era nga tewaliiwo kintu kyonna kyetaagisa kubeera wabweru bw'ekyo. Obulamu mu nsi ey'omubiri kwali kulondawo kwammwe ku kubeera nga muyita mu bulamu obw'okwawukana mu kikula ekyo eky'obutonzi bwammwe, musobole okubeera nga mulaba we mubeera nga temuli na bumu n'obutonzi bwonna obulamu bwammwe bubeera butya. Y'ensonga lwaki mwalonda okujja mu kaseera kano. Abagalwa, njagala mbategeeze nti kino kye mwalonda kigudde butaka nnyo nnyini ddala, kubanga kibayisizza mu nkola ey'obulumi n'okubonaabona nkola ey'obulumi n'okubonaabona eyo ebateereddwako okumala billions ne billions z'emyaka mu bulamu bwammwe obw'omwoyo gwammwe ogutaggwaawo mu bulamu bwe muzze mwebongera mu mibiri egy'enjawulo. Abaagalwa, akadde ak'ekiseera kino oba ak'ekirooto kino eky'entiisa eky'obulimba kiweddeko, kubanga kirangiriddwa okubeera nga tekifaanagana na bulamu na kwagala, era nga obulamu bwammwe obutaggwaawo obutudde mu mubiri kati butandise okubeera nga buzuukuka okusobola okubeera nga bufuna okutegeera n'okumanya ku kikula kyakyo eky'obutonzi bwakyo nti buli kwagala. Empulira eyo ey'okwawukana, the state of separation, yabeerawo naye nga tesoboka era nga ngwira eri buli kitonde kyonna ekitukuvu ekibeera kigironzeewo okubeera nga kigitambuliramu okuva eri okwagala, era mu ngeri eno ekitonde ekyo kibeera kyeggyeko obuyinza bwakyo mu kaseera ako.
abagalwa kyekyo kye bayita ekirooto eky'entiisa, kyekyo kye bayita obulimba obw'ekizikiza, ebyo ebitali bya ddala ebyerabisibwa ng'eby'eddala mu bulamu bwammwe. Abagalwa, akadde ak'okuzuukusibwa kwammwe okuva eri empulira eyo etali ya ddala katuukiridde. Omwana w'omuntu atandise okubeera ng'azuukuka. Omwagalwa, nsaba oleme kubeerawo na kubuusabuusa mu kino, kubanga olaba obubonero bwonna nga bwetoolodde ensi eno mu bantu bangi nga beeyongedde okubeera nga bongera wamu n'okwagala mu kifo ky'okubeera nga batambulira mu kutya. Abagalwa, kwagala ajjawo okutya, naye mu kino olina okusalawo ggwe kennyini obutawa budde kutya, n'osalawo okubeera ng'osenvula, n'osalawo okubeera ng'osenvula n'ekwagala, n'ogoberera ssenga w'omutima gwo, n'okka ebuziba okutegeera omwoyo wo mu buziba, mu kifo ky'okubeera ng'ogoberera ettumba lyo eryo buli kiseera eribeera liyagala okubeera nga likuwabya, nga buli kiseera likugamba nti gano ge mazima, kyokka nga ligoberera agenda ezo ez'ekiralu, agenda ezo ezikuteeka mu kutya, agenda ezo ezituddemu obwekinnanfuusi n'okubeera nga mutambulira mu buyawukanyi bwe mwasanga era bwe muzze muteekebwamu ku sseŋŋendo na ttimba. Abagalwa, mwenna muli bitonde bitukuvu ebitalina kkomo mu maanyi. Nziramu. Abagalwa, mwenna muli bitonde bitukuvu ebitalina kkomo mu maanyi. You are all divine beings of limitless power. Naye mwalondawo okubeera nga mweyita mu bulamu obwo obutali bwa ddala obw'okwawukana, obwo obutali bwa ddala era obutabayambye okusobola okubeera nga mwezuula n'okusobola okubeera nga mutegeera amaanyi gammwe. Mu ngeri eno ne muwaayo amaanyi gammwe eri abo abazze babakozesa era abazze bagakozesa nga be muyisita ab'obuyinza. Abagalwa, kati kano ka kaseera ak'okuyiddiza obuyinza obwo, okusobola okubeera nga muyakaayakana mu butukuvu bwammwe bwe mwatonda mu bwammwe namunigina bwammwe obusukkulumu, your individual sovereignty. Abagalwa, mwenna muli bitonde bya bannaggwano ebyalondawo okubeera nga bijja mu bulamu obuli obw'ebbalirirwe obw'obulimba okwerabira nti bannaggwano ku ekyo kye bali. Mutadde essira mu nzikiriza eyo ey'obulimba. Naye njagala mbategeeze nti obulamu buli bumu bwe mubeera mu nnyama, era nga kyekyo kye mulina okubeera nga mubongeramu obulamu bwammwe okusobola okubeera nga musenvula mu lugendo lwammwe. Ekitali mu bumu obwo tekiriiwo. Abagalwa, abagalwa, kino kye bayita okuyaayaanira ebirungo byammwe eby'omwana w'omuntu mu kuzuukusibwa kwammwe okugenda mu maaso ng'abantu ab'awamu. Mwenna mwasalawo okusobola okubeera nga mwejja mu bulamu obwo obw'okwawukana bwe mwayingiramu obw'ekirooto. Abagalwa, obulamu obwo obw'ekirooto buweerezeddwa mu ngeri ey'omuggundu, era nga kiraze nti obulamu buno obw'okwawukana
yengeri eyo gye mwali muyaayanye okubeera nga mubongeramu obulamu bwammwe, naye mu ngeri eno kyabaleetera ekiwuubaalo munda mu mmwe mu bulamu bwammwe bwonna. Abaagalwa, kano ke kadde ng'embwa ennamunigina okusobola okubeera ng'ova mu kirooto kino eky'enzikiza, nga newankubadde kiriŋŋanga ekitambula mu ngeri ey'akasoobo, nga mulindirira ebyo ebigenda okubeerawo mu maaso, naye bangi ku mmwe muzze mulindirira kino, muzze mulindirira okuzuukuka kwammwe kuno mu byasa 2, 3 oba n'okusingako emabega mu bulamu bwe muzze mubbulukiramu akaseera konna. Abaagalwa, bangi ku mmwe mutandise okubeera nga mubeeramu n'okubuusabuusa nga mugamba naye kinaabeerawo, kubanga ebyo bye muzze mugambibwa biri just mu bijjukizo era nga mulindirira okubeera nga bibeerawo. Abaagalwa, mu mazima bwe kityo bwe kiri, era nga mukadde kano ebyo bye mwasuubizibwa kwe kuzuukusibwa kwammwe okugenda mu maaso akaseera kano, era nga mazima kugenda mu maaso, mukikkiririzeemu. Muleke okubeera nga mukkiririza mu nzikiriza zammwe ezo ezibakuniza oba ezibateeka mu budde, obulamu obwo obubalaga nti ebintu ebisoboka. Mukkirize okubeera nga muyita mu bulamu obwo bwe mwetaaga ng'obulamu bwammwe obwa ddala, nga newankubadde tebunnaba kubeera nga bujja mu nsi ey'ebikwatibwako. Abaagalwa, bangi ku mmwe musobodde okubeera nga mukizuula nti buli w'oteeka omuzinzi ku kintu kyonna, ebiruubirirwa byo n'empuliraayo mu budde obwo n'obudde obwo bivaawo, ekyo ky'otaddeko omuzinzi ne kibeera nga kibuutikidde ebyo byonna. Abaagalwa, kino muzze mukiraba mu baana abato, kubanga buli we beenyigira mu mizannyo, muzze mukiraba mu baana abato buli we beenyigira mu muzannyo gwe babeera bazannya. Abaagalwa, osobola okusalawo obutateeka budde oba obutateeka ssira ku ebyo ebigenda mu maaso, era n'obeera nga osigalamu n'obusobozi obwo okusobola okubeera nga weebongeramu munda mu ggwe ensi gy'oyagala, era ne byonna by'oyagala okubeera nga bibeera mu nsi yo ey'omunda mu kadde ako. Buli w'osalawo okulonda okukola kino, obeera tokyetaaga kubeera ng'olindirira birala kusobola kubeera nga bijja. Obulamu bwo bweyongera okubeera nga bwebongera mu ngeri enzikakkamu, engeri ennyangu, era nga mu ngeri eno tobeera na stress yonna mu mpuliraayo, era obonga obulamu bwo mu ngeri gy'obeera obwetaaga okubeera nga obubongamu. Abaagalwa, kino kintu kikakkamu era nga kikuyamba okubeera ng'otambulira mu bulamu obwetengeredde, era kikuyamba okubeera nate ng'obeera mu bulamu obwo obujjuddemu obulamu mu nsi yo
ey'omubiri obulamu obutalimu ndwadde. Abaagalwa, osobola okutandika okulondawo enkomekkerero osobola okutandika okulondawo obutakomekkereza kusirikaako kozze okola meditation period, era osobola okubeera ng'okkakkanya ensi ye ey'omunda buli kanaku, kifuuke embeera yo gy'otambuzaamu obulamu bwo. Abaagalwa, ojja kwewuunya engeri gy'okuzuula eddembe mu kikolwa ekyo eky'okusirika, nga eddembe lyeyongera okubeera nga likka munda mu ggwe. Abaagalwa, okubeera mu ddembe likuyamba okuggyamu amayengo ago ag'obukoowu, era bikuyamba okuggyamu obukoowu obwo n'obeera nga otambulira mu mpulira ey'obukkakkamu, empulira yonna eyo ey'ekizikiza nga okutya, enge, obutali bugumiikiriza n'ebiri mu kkowe ebyo bubeera tebukyasobola kubeera nga bijja mu nsi yo. Mu ngeri eno n'obeera nga okozesa ebigambo n'ebikolwa ebyo by'otajja kwejjusa mu bulamu bwo. Omwagalwa, okubeera mu ddembe osalawo okubeera nga towa budde kutya, n'osenvula era n'otambulira mu kwagala okwo kw'oli. Abaagalwa, osobola okutegeera empulira yo ku buli kintu kyonna ky'oyagala, ekintu kyonna oba embeera yonna etambulira mu nsi yo. Oyina obuyinza okusalawo ekyo, era oyina obuyinza obutakkiriza oba obutayaayaana kubeera nga ogendera mu mbeera yonna eyetatuddeemu ddembe. Abaagalwa, w'otabeera na ddembe n'empulira yo, osobola okufugibwa mangu, era ebiseera ebisinga ensalawo yo etuulibwa ku nfeete eri abalala mu kadde ako. Abaagalwa, abantu bangi ebiseera ebisinga beeyita empulira yaabwe n'empuliriza yaabwe, beeyita obulamu bwabwe. Statement eno eri a bit confusing kubanga ebigambo bino mu Luganda biringanga bye bimu, naye kiri nti in fact many people totally identify with their emotions and all feelings. Empulira yaabwe n'empuliriza yaabwe. Okubeera nga otegeera n'okubeera nga otambulira mu mpulira yo n'empuliriza yo, bino ebintu si bye bimu, kubanga omu ali mu mulala era ng'omulala alwanirira omulala, nga newankubadde byonna biri bwe biti, empulira tebeera y'emu. Mu ngeri eno omuntu oyo tabeera wa ddembe, nga newankubadde babeera balowooza nti babeera ba ddembe. Ebiseera ebisinga enzikiriza yo ekuteeka mu bibala ebyo mu bibala eby'empulira eyo gy'obeera toyaayaanira, gy'obeera toyagala mu nsi yo, era munda mu ggwe mu nsi yo ey'obuziba
n'obeera ng'owulira oli wanjawulo kwekyo era n'olowooza nti toli mutukuvu n'otamanya kikula kyo, eyo ebeera mpuliriza yaabwe na mpulira yaabwe. Abaagalwa, waliwo entegeera ey'amazima ku kino. Munda mu mmwe musobola ogituukamu we mubeera nga muli mu kaseera ako ak'okusirika ne muyingira mu yeekaalu yammwe ey'omunda. Yeeno ensonga lwaki waliwo ebyokuddibwamu bingi w'obeera mu kaseera ak'okusirika, meditation, era abantu abawa obudde mu kubeera nga basirika ne badda mu nsi yaabwe ey'omunda bakulaakulanya obwomu bwabwe, oneself. Abaagalwa, kyandibadde kirungi okusobola okubeera nga ekirungo ekyo eky'okusirika mu bulamu bwo ng'oli mu nnyama okubeera ng'okikozesa buli lunaku, kubanga kino kikuyamba okwezuula n'okubeera obumu n'amazima go ago g'oli. Abaagalwa, kyandibadde kirungi buli kiseera okukka ebuziba mu ndaayo, okubeera ng'oyingira yeekaalu yo entukuvu, osobola okubeera nga wejjamu ebyo byonna ebyekwese mu nsi yo ey'obuliwo ebitakyakuweereza. Abaagalwa, akadde ke mumaze eyo nga muli mu bulamu obw'okuzuukuka, abaagalwa, musobodde okubeera nga muyinnye ku nfeete akakunizo ako akabadde katudde mu bwongo bwammwe mu ngeri ey'omuggundu, ne musobola okubeera nga muwuliriza eddoboozi ery'omwoyo wammwe omutukuvu, eddoboozi eryo erya ssenga wammwe ery'omu mutima nga ye Katonda ali munda mu mmwe mu ngeri enjerufu, era mu ngeri eno ne mweyongera okubeera nga mufuna ebyokuddibwamu ku bibuuzo byammwe n'okwemulugunya kwammwe kwe mbadde nabwo akaseera konna. Abaagalwa, njagala mbategeeze nti mwagalwa nnyo nnyini ddala, era njagala mbajjukize nti mukkirizibwa akaseera konna mu ngeri ey'obujjuvu nga bakatonda era nga Katonda bw'akola. Mu byonna mbaagala nnyo nnyini ddala. Yenze omuyigiriza Saulo, mu lunyanyimbe amanyikiddwa nga Apostle Saul. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.